Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era mukulembeze gw'eggwanga Jenerali Kataha Museveni asabye ab'akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza amaterekero aga waggulu aka National Council for Education okusalira amagezi ekizibu ky'abaana bakozesa emikutu emigatta abantu awatali kuwabula. That it is also time for National Council for Higher Education to start a journey of providing guidance to the general public on the dangers and risks involved in digitization of young people at the universities and even before they get there, so that the information age becomes a blessing to our society and not a curse. Mama Museveni agamba nti embeera eviiriddeko obusiiwuufu bw'empisa okweyongera balansi akon'emize gy'abazungu okusensera eggwanga lyaffe nga naye mu kubikopebwa ku mikutu gino ebikontana n'obuwangwa bwaffe. Young people need shepherding as they explore the internet, so that they are not in the wilderness on their own as they engage in this information age. It is no wonder, therefore, that there is so much threat of negative foreign cultures through digitization impacting our children with no one to guide them. Mukyala Museveni okwogera nadde okusipiikiriza otemunyinyi mu kugula obikujjuko eby'emyaka 20 gy'akakiiko kano okuva likwatandikibwa mu mwaka ogwa 2003 oluva batongoza akabonero k'ekitongole kino akajja agumizza nga bagenda maaso n'okuteekateeka etteeka eppya okwongera okubagondeza mu nkola y'emirimu. We note the challenges presented by the lacuna in the University and Other Tertiary Institutions Act that Professor Katunguka talked about, which was amended in 2006. Accordingly, we commit to prioritizing its amendment, and it is on the way because all of us are concerned. Professor Mero Kakoro akulira akakiiko anjudde ebituukiddwa ku myaka 2 omuli okusembereza bannayuganda ebyenjigiriza ebya waggulu nga Uganda erimu amatendekero aga waggulu 252 okuli yunivasite za gavumenti 10 z'obwannannyini 43. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.